Honorable Muhammad Nsereko awagidde ekya Uganda okubudamya bannansi ba Afghanistan. Songa ate Francis Babu awakanyiza ekya Uganda okubudamya bannansi ba Afghanistan. Ministry y'ebyobulamu erabudde bannayuganda okubeera obulindaala ku kirwadde kya polio ekiyinza okubalukawo essaawa yonna. Ago n'amalala mangi genkuletedde olunaku olwaleero nze Esther Portable. Ministry y'ebyobulamu erabudde bannayuganda okubeera obulindaala ku kirwadde kya polio ekiyinza okubalukawo essaawa yonna. Okusinziira ku ministry, Uganda yakugema obulwadde bwa polio mu baana abali wansi w'emyaka 5 oluvannyuma lw'okulangirira ng'ekirwadde kya polio bwe kizzeemu okuzinda eggwanga. Okuzuula nti polio mwali mu ggwanga kyavudde ku kunoonyereza okwakoleddwa mu kuŋŋaanyizo za Kazambi, mu Kampala, mu Lubigi ne Bugoloobi. Abakugu bagamba nti polio yali yakomezebwawo abanoonyi b'obubuddamu okuva mu South Sudan kuba mu mwaka gwa 2020 kyali kyalangirirwa nga Uganda bwe yali egobye polio ku butaka bwayo. Eyo nga nkujjeeyo eyali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Sempala Kigozi Ssajja lya Beene ajjeeyo omusango gwe yali awaabidde munnakibiina kya NUP David Selukenya eyamuwangula mu kifo kino. Sempala yaddukira mu kkooti ng'awakanya obuyigirize bwa Selukenya bw'agamba nti bwali tebuwera. Sempala agambye nti eky'okugyayo omusango akikoze yeeyagalidde awatali kukakibwa muntu yenna. Omubaka wa Kampala Central Honorable Muhammad Nsereko awagidde ekya Uganda okubudamya bannansi ba Afghanistan. Kino kiddiridde olunaku lw'eggulo minisita avunaanyizibwa ku busandali n'ababundabunda okuvaayo n'ategeeza nga Uganda bwegenda okubudamya bannansi ba Afghanistan abawerera ddala 2,000. Honorable Nsereko agamba nti bannayuganda bangi abaasaba obubuddamu nga n'olwekyo bannansi ba Afghanistan nabo basaanidde okwanirizibwa. I know we have political differences and it doesn't matter, but sit down and look into your heart. Just like you feel happy nga muyinayo muganda wammwe agenda ku kyeyo, tukiyita kyeyo kanzire mu Luganda, abamu basala n'ente ng'omu ku baganda baabwe agaye nti ngenda ku kyeyo, ne bamuwerekera ku airport ne bakuba n'eŋŋoma, omwana waffe agenda bweru. Ne bassebo ne bannyaba abazadde abali kuno nga tonnakaabira mu Afghani ayingira wano, n'omwana wammwe agenze ebweru olutuuka eri atuuka yeewaayo. Munnange mu Uganda bannoonya nga bazimba kisitole nga bwe babizimba. So let me tell you one thing. The most important thing is treat others the way you want others to treat you. Omukongo bw'ajja wano si ye mubi ennyo kubanga mugendayo gye bali ne babatungira ebitengi. Bw'ogenda mu saloons ba best hair stylists bava Congo. Best hairstylists for men and women bakongo. Bw'ogenda mbakubi ba gita bonna mu companies zino bonna abakubira abayimbi bammwe ennanga bakongo. They immigrated. There are families that immigrated from Senegal. There are those that came from South Sudan. So having 2,000 people is a very small number from what Uganda can handle. Ye Francis Babu awakanyiza ekya Uganda okubudamya bannansi ba Afghanistan. Onagamba nti Amerika erina ettaka erimala okubudamya abantu abo era talaba nsonga lwaki Uganda gye batikka omugugu. Agensobodde okukuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero mbadde Esther Portable. Bw'oba oyagala okugenda mu maaso n'okumanya ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, subscribinga ku YouTube channel yaffe eno.